amukingiriza ekibi ekiri mu munne nga buli muntu munne amugyamu kirungi kyere so si kibi kati kyo tubali twagala okusoba okusabira olunaku luno olw'edduwa nze naluyise lwa dduwa. Ate ntulabye mu mufumbidde ne kalanki mukoze nga mukolo mulamba omuko wali omulabye wali omusisinkanye ng'ogyeko ebifaananyi n'ebirala omuko ngera bw'okimanyi nti nno olunaku olw'edduwa okumusisinkana mulaba era bulijjo mulaba amaaso awali omusisinkanyeko omuko oba gwe mulundi gw'ogusoose omuko namusisinkanako. Bagamba nti emikolo omuko nazaala we muba mwetya gwe kibadde kitya anti era simusemberera mbadde ntudde eno nga naye atudde. Omulabye otya embeera ze akuba si gwe gusoso kyali ewaka ewa maama ku lusumu yamuleeta najjanda bugambo ki busobola obbasibirira muwala awo n'omuko muwala wange n'omuko mbasibira obugambo buno bagende beekwase nnyo Allah subhanahu wa taala era batye nnyo katonda waabwe katonda waffe beekwase mukama mu buli kintu bajja kuwangula mu buli mbeera era nga mbasabira baagalane okukirawo. Ebigambo bingi byogera ku social media okusingira ddala mu baagalana abaana bo bano wandibawagidde omukwano waabwe oguteeka ku internet. Sandiyagadde bakuteeka ku internet. Sandiyagadde bakuteeka ku internet era nange nkwewuunya engeri gy'ozzeemu wano. Nedda kino tuzze ku mukolo gukavalinga but just I mean okuba nga buli kafaananyi bakapostinga buli kafaananyi ebintu ng'ebyo kuba internet ogimanya ebigambo erina bingi awo bawabula batya okuvuunuka ebyo ebigambo ebyo ne bye baboogerera. Omanyi internet eno ogiraba ekuwanika nekussa si nnungi era sigiwagira. Obugambo bwe obusemba eri abagole bo nga mubateekateeka n'enteekateeka ziri zitya nga tumaliriza? Nsabira beeyise bulungi mu biseera bino bye tulimu era beekuume kubanga ababi bangi babatunuuliza amaaso. Omukolo nga mugusoosowaziza nnyo ekisusse. Omukolo guno abantu bonna bagukola. Omanyi olunaku kati nga luno bw'olulaba nti lubadde lwa dduwa teri muntu akola mukolo n'atasabira baana be. Omuntu bw'oba nga okulembeza Katonda olina okusabira abaana bo obayise mu Mukama Katonda abawugula ebibi ebiri mu maaso g'abantu abatabaagaliza. Kati oba obaagalizaamu kirungi n'ogamba nti katulete ajja abasomera edduwa babeere bulungi era bakyuke ku mukolo gwabwe nga bali bulungi era balamu bulungi. Tweyanziza maama w'omugole omukyala mukulu tukwaniriza ku BBS omukolo nga mugusoosowaziza bulala wangi bye baboogerera byonna kati muli mu bakakasa mbuffe twabaleka dda ebikola makulu kubanga ffe tusigala tugenda mu maaso. Guno gwe gusoose okukyala ewa maama? So okusinziira omukolo nga bwe gutambudde bugambo ki bw'osobola agamba ab'ewaka okutegekera ensonga zonna? Ab'ewaka ab'ewaffe oba wano aw'omukyala? Abantu bano bategeka bulungi nnyo kyekigala so nga bw'olabye eno just yenadde naye olabye ekibadde namungi w'omuntu yenna abaddewo ebintu obiraba birungi nnyo byonna ebiriwo so alhamdulillah. Eno si ye kapo eya 2022 ng'ogamba olina kapo gy'olaba ekwejimbamu? Kyensinga okumanya teri ansinga kwagala mukyala we so simanyi oba waliyo ayagala mukazi we okusinga bwenjagala mukazi wange naye nga bw'omanyi tekiwoomera matama abiri. Bingi byayogerwa lwakuba nti kati byasirikamu nti toli serious oli mumenya bantu mitima na bakakasa anti kati abo bagamba nti saali serious baali tebammanyi ekitegeero
so kati omuntu atakumanyi ayagala okwogerako buli kyayagala waddemu okwogerako buli kyawulira ekimulema naye nga nze kuva ku ntandikwa abantu ne basuubiza wendi nkyaliwo paka nkomere era wanlaba wetuli kati sente. Omukolo gwa abantu nga bali ba public figures social media camera zibatambulirako bino nabiri mugenda mbeera giso otya kati gwe ng'omusajja ogenda bivuga otya professional kuba internet eyingira mu mukwano neguyuzayuza negutawangaala eguyuza sikiwanti bayinza otuyuzaayiza olw'ensonga me and cool buli omu ategeera munne ate buli omu amanyi munne kyasobola okukola so abali wabweru ne banayogera omukwano tegubeera gw'abantu bawabweru omukwano guba gw'abantu babiri so sikiwanti waliwo ayinza otuyingiramu wakati omukwano gwa muno okiwagira gubeere ku social media oba nkiddemu nti ekyo sijja kugamba nti wagula ku social media naye nga bwe kiri kubanga ne bwoba oba gy'otambulidde otambula bakusongamu kitegeera so obviously mulimu kyotasobola kujjawo otambula abantu bakusanyukira kitegeera tubagwako mukubeeyo mukate vidiyo mukoze eki oba tolina kyakikolera sinagamba tirasobola kwemati enteekateeka ziri zitya oli musajja wafuuka serebu naye tolina gematira wasigala nga bwe wali simanyi celebrity world ebeera etya naye nga nze kyemanyi nti osigala oli muntu wamu okuva wasinkana cool mwayingira mu public figures kusoomozebwa kikosanze mu limelight kuba wali tomanyikiddwa nnyo na tutumu sikyasobola kunyumira mikwano gyange nga bwe nayagala so obulamu buno you live people's life not your life naye nze ngezaako nnyo to live my life kitegeera kuba bingi nnyo byotasobola kukola ng'omuntu olagenda kundaba ndaba atya naye nze Akram I live my life so era nkiwa abandaba bansanga ne balunga nti Akram naye najjayo haji neeno ojjayo yes nzijjayo kubanga nze Akram oli era n'owakakati enteekateeka ziri zitya enteekateeka zitambula ebisinga byaggwa so tuyinda bulinzi saawa omukolo ogwo batugamba guli strict nnyo era kyemmanyi nti omuntu nga talina kaadi tosaalimbirayo atalina kaadi yetajja kuyinga wangi waliwo abantu nga naye nga teyafuna kaadi naye nga ayagala ebyaddala abatuukirire abasinga bazze mu inbox yange naddala ku Facebook nebasaba cards so abasinga bagenda kugira ku side ya kono baffe bye strictly tulina enamba gye tulina okugenda nayo adi tugirina so ate wakkulu it's an open what is Inner's Day like Dr. Kulu's Inner's Day yabayimbi so nkiwayo esoose sikiwanti kyali kibaddewoko kuba mbaddewo ebbanga ddene mbadde sikirabako so kyova balaba hina bazina yindi bakola biki nange ondaba ninga Mahatma Gandhi mbirabye enyambala tetugitegeera era yabayindi enyambala soka nga tumaliriza mubaddemu nedduwa litambudde litya nga babasabira awali omusiraamu wonna wabeerawo so edduwa tutambula nedduwa ngamu otubeera tusobola kukola kintu kyonna nga tutusabye Mungu oba nga tetumwebaziza yadde abamu katumwebaza alhamdulillah naye era tusigala tukolaki tusaba kuba kati nze nandibadde nebaza neŋŋamba nti Mungu wampa kuula alhamdulillah ate nkyayagala ki tokyalina kyoyagala mu bulamu okuva wewafuna ku lusuumu sinakirabayo wangi sinakirabayo sooka ogamba abakulaba tebakitegedde okuva lwenafuna Dr. Cool kyenjagala ekipya mu bulamu sinakirabayo byonna mbimulabamu byonna obugambo obusemba ku terefayina ngenda kubeerawo abawooza it will end in tears bajja kusemba nakyo bagenda tulaba guno omwaka end in tears eyamwe ejja kubeera etya ojja gifuula end is in what it will never end balwanyiza bayibalo ate simayibala Uganda bakikola bati
kubanga abantu banza obba tebakyetegereza obeera n'olaba abantu nga baagalana wembeera osala omugambo ogujje n'oguzza eno ate ebigambo bijja eno biteeka eno abantu bakutulemu naye ate abantu abo baba nga bakutuddemu lwa bigambo sisuubira nti ekyo kye bayita ending tears oba nze ekitegeera oba simanyi ekintu kirina kufa nakyo death kye bayita ending tears naye gwe bw'oba gwaseketterera omukwano gw'omuntu gugwewo abantu abasinga bamanya ekibonerezo kibalindiridde kiba kibonerezo ekibalindiridde wamu ngweyo balibadde balekerawo okay obugambo obusemba eri Haji Tukusumu obugambo obusemba eri Dr. Cool Hajjati wange omu bw'ati I love you Dr. Cool so nsaba Allah jalla wa ala atukuuma wamu ajjemu obubi obundimu ampa obulungi obundimu akuzigiremu obubi obukulimu ampa obulungi bwokka obukulimu atuwe n'abaana abalongoofu atukuumire bakadde baffe naffe atuwangaaze wamu n'emikwano gyaffe ba Facebook in-laws ba online in-laws nemwe mubeerewo nga mukyatwagala abatwagala tubaagala abatatwagala we don't care about them. oba tonjagala sikwagala bwonjagala nkwagala ye mmoto yo nga tukwaniza ku BBS abakulaba sooka obabuuzeeko tulinaana olunaku olwaleero bannange abandaba mwenna balamusizza nnyo olunaku lwaleero tuli ku ki tuli kuteekateeka omwana waffe omugole Dr. muli kukola ki tuli mu kuteekateeka omwana waffe n'okumusiibula mu bufumbo obutongole obw'omwana munne gwe yafunye yinkini ya kumisiriza omuko omupya omukolo nga mugusosowaziza nnyo buli lunaku kabaga kano kali tukuyozayozezza okusinziira omwana waffe engeri gyeyakwatamu ekintu ky'obufumbo omwana waffe muntu munene nnyo naye omwana okusalawo okuyita mu mitendera n'atugamba nti nfunye omuntu kikulu nnyo tekisangika naffe kwe kusalawo okulaba nti tumusiibula n'essanyu agende mu bufumbo n'essanyu eringi ennyo naffe tubasanyufu nnyo gwe senga nze senga njagala twogere ku saidi ya senga njagala twogere ku saidi nga senga wandiwagidde omukwano gw'abantu abali mu kamera baserebu kubanga gusobola okubeera ku intaneti era bizibu ki by'ogulabamu ebintu nga bw'oba omanye enkwata y'ekintu nguwagira obanga olina amagezi amazaale si kibi omukolo okulaba nti gugenda gwabasereebu gugenda ku intaneti tekiba kibi omukwano ogwo tekuba mubi bw'obanga tolina katinko naye bw'obanga olina amagezi tekirina tabu waki tekugenda ku intaneti erina okuba n'amagezi engeri gy'okitambuzaamu n'otosusa nnyo kajanja bangi batambuziza obulamu bwabwe basereebu ogwo omukwano gwabwe ku intaneti ne gutawangaala tukiraba era tubiraba naye olina okumanya buli kimu kyonna n'okikwasa Katonda ebintu bino ebya sereebu bw'oba nga tolina Katonda oluusi ebintu tebikutambulira bulungi naye ebintu byonna bikwasa Allah n'omanya Katonda siwali kizibu kyonna lwaki kiraliikiriza bangi bagamba it will end in tears nga omanye engombo ya leero omuwala wo muteeseteese otya okulaba nti it doesn't end in tears muwange muteeseteese bulungi nnyo ddala era ntutte ekiseera kya mwaka mulamba nga mubuulirira butya bwayinza okuyita mu nsi eno nga buli kimu kyonna obufumbo nga tebumonyeze ate n'okuba nga engeri gyakwatamu abantu n'obuteeraga muwala wange munene nnyo mwana alina emikisa gye mwana dokita asoma ebitabo bye naye bikimu buli muntu omunene n'omuntu wa wansi amanye nnyo omuntu wa wansi kale sisuubira nti ayinza okulemererwa obufumbo naddala omuntu wa wansi amutwalanga omuntu naddala musosowaza okusinga n'omuntu owa waggulu olina obugambo obusemba bwewandyagadde osibirira abaagalana oba abatabaniibo nga gwesenga w'abagole gambo bwange nsibirira abaana bange bano
naddala olwakuba leero tugezezzaako nnyo omwana waffe omuteeka mu mbeera kati nga abazadde luno olunaku tuteekateeka omwana ne tumusiiga ina nga tuyita ab'emikwano bonna ne babeerawo okumugumya nti mwana wange kati ogenda mu bufumbo abantu bayise booti ate mu maka temuli mu nnyumba temuli kkubo so abantu bakwate bulungi ne tumusiiga ina nga tumulaga omukyala bwagendamu agenda mu kintu nga tufiringa nga tumugezesa ng'ejjayiza okubeeramu happy mu bufumbo nti gyagenze si maziga wabula ssanyu aye naffe balese naffe tusikali tuli basanyufu era tuli basanyufu okulaba nti wajjalaga bwagenda okukolamu nga nafenna tubalansinga ssanyu jereere netumuteeseteese bulungi era ffenna mutulaba ffenna abantu bonna banekanekanye mu kalombolombo kaka enadde era olunaku luno lubadde tukuŋŋaanyeddemu okucelebratinga enadde era yabadde lwaleero ku mukutu then n'okumusomera edduwa first of all edduwa yeesoose tumusabira Allah amuteekeremu obwangu buli kimu kyonna amuwerekere ofumba obulungi wamu n'omuka omulungi inginiya komisiriza